Kata FM. Enkalakasi y'omuziki. Ya tugenda masera nga tandika butandisi sagale kendo subo kuva mu Katawudu bannaffe kubeera abakutusako entandikwa. Efirimu by Kayemba Charles. Sagale suba abazanyi bonga mwana mulenzi ono gwe bayiseko omuhimbo. Entandikwa tugenda maaso Kato Salimu Kiyingi. Mbuga ya Faizo. Ekyali ntandikwa. Mbuga Eseja. Entandikwa egenda maaso Muteesa Sera Ronald ng'akwerezanga Nyugunya. Kayemba Charles mwene etandise bagiyise Emputumbi. Lwaki Emputumbi twaga tugiraba olwaleero? Etandika butandisi akyali gy'oli yangwako. Saagaleke nti ogisubwa busubwa ate nate tugenda maaso era nga tandise. Saamu Kanyi yawa welfare. Kati tandika n'omwami wuuno ne mukazi gwe oba oli falumbe eki n'oleka ndi obeeraawo ne bankuba ssebo ng'otunula. Kato Salimu tutandika butandisi ekasitingi waayo. Omwami akolima ekyali ntandikwa muyise taata Kavuyo. Kati oluvannyuma ennyo twadde eno waliyo mutaka aliyo naye gwe baŋŋambye tova mu kkomera buli kaseera basiba ggwe. Teri bantu balabe basiba okujjako gwe. Kwasi naye Maali mwana badengezaako gireete Maali mwana neegaana. Emaali ng'egaana etya nga bagamba tulina okubba nga bwe kyetaagisa. Emaali bw'eba egaanye ginyonyoogere. Ekulema kunyonyoogera amanyano oba tokomawo. Kati betandise nabo nga tumaze ova wali. Obulambalamba bano bo babbi be bakyasinza okubeera nga banyugunya ghetto. Kati ate nga abakulira era bamuyita Nyugunya asindika abaana ogenda maaso n'okwetoola amatwale gano gonna balina okubba buli kalonda yenna gwe baba baguddeko. Ate pitaako mangu nnyo kulema otya okusitula ku sayiti Gasiya. Kati ono omulala bamuyita Buwalagi oba Walagi. Ondeetera accountability mmanye oyo akola sente meka olunaku. Wulira olunaku afuna amagoba ameka. Wulira ensi Kawa anyuka saawa meka. Eyo seba ababbi bamanyi okufuna nabo tabemeruka. Bali mutabemeruka. Mbalemu bbiri ng'ogenze. Era Walagi bamugamba abalemu bbiri agenda ate yangu akirega ebipale wano. Chapati. Kati ono bamuyita Chapati. Waliwo omuntu gw'otunuulira nga mbutufu erinnya ne bamuyise alifaanana Chapati. Alabika ye alina byabba ate nga byanjawulo. Babadde mu lukiiko tabemeruka. Tokyali sirias gwemanya twetaaga ssente genda oyetema tuleke ntugitunda tufune ssente. Tulina ofuna ssente. Y'omu ku bagenda maaso n'okulira abaana bano. Olw'eggulu wezitukira saawa eyo. Era ayagala weziwerera essaawa emwezi akawungeezi. Nga Chapati yeekozeemu omulimu. Nkugambye essaawa mekani ssebo boosi ssaawa emu. Ojje wano ng'oleega empale nga toyina maali. Jangu ate. Nateeka oyagala kunkuba. Omanyi gwe oyagala okumanyira gwe omanyi gwe oyagala okumanyira ze Nyugunya bamanyira. Ekyali ntandikwa Nyugunya empala yambala kataasa. Firimu etandika butandisi. Bw'ogambye Maali yakulemye bose Maali yannemye nadde n'akagisi kanjituusa ku mulyango nannyini waayo najja. Waayo tosobola kugisika n'obuukayo nayo kati yangu ogereete Maali. Yangu agambye kalegera obupale buno. Gasiya bulolo. Kati ate gwe wangi boosi. Gwe nagambye Maali ero watogireese kigenda bira kino obadde wakutugibwa. Kale gyatugende tubirabire ewaka nze naawe n'amutwala babirabire ewaka. Mwana wa buwala. Firimu etandika butandisi firimu ya ghetto bagambye Emputumbi. Gye tulaba era ng'etandika butandisi. Katuddako eno ate emaka gano ag'omukyala wuuno bamuyita mukyala Mbuga Esejja original names. Akwerezanga maama Kavuyo. Agezaako okulongoosa. Kumbe gwe twataalise naye nga yeekyanga. Nedda maama Kavuyo kiki? Kyokka taata Kavuyo nze wansomera dda. Embeera zo zaakyuka. Wano kuva muwala wo Kavuyo luyamere ebbeere wafuuka ekizibu ewaka wano. Taate waka yafuuka ekyotere. Okuva omwana lwe yateekako ebbeere naye mukazi gw'olowooza nsobola okwagala muwala wange. Kaate ndowooza ekyo omuwaddugalira ng'entamu ezifumba obusera. Kisirobola busiriwazi. Kigira ogubaasira ng'entamu ezifumba tonto. Yamukuba oluyi oyo mukazi we wa waka. Wootuukira ogamba omukazi yasirira ng'entamu efumba ku kyoto. Oddamu kumanyira. Osooka funa omuteekeko ali tamulabani yasirira ng'entamu zino ez'enziro. Etandika butandisi era tugenda mu maaso. Saagala ogisubwe ate nate Emputumbi. Kati maama yeetereza awulidde omwana ng'ajja taata amuyisizzaamu. Ti maama bannaye ki kigenda maaso.
ng'okaba mama mutawaana ki ngesikaaba kekagudde mu liiso maama n'abuzaabuza okikakasa akayinja kekagudde ono ye mwana waabwe Kavuyo ne maama naawe gwe gwendaba gwe bava okuba ate oŋŋambye mbwe akayinja kakugudde mu liiso manyi mbadde nsiba munange endiga zange ezo akayinja ne kabuuka ne kangwa mu maaso mwana wange ne tewali mutawana tewali yadde buzibu Kavuyo buli kimu kijja tambula bulungi tulaba embeera y'omu ghetto naye nga firimu bagiise emputumbi eno ghetto gye tulimu ye Katanga firimu etandika butandisi saagala Kate olwayo saagala bakunyumirize etandikwa firimu bulambalamba agamba ki Geoffrey King tugenda maaso mpolampola nga obimanyi wano muziteera tuli okupambana bamanya nti wano embeera yakupambana ono ali eno alina gwayogera naye kumba abasajja bakyasinza okubeera nga babbi yenyugunya kati alina gwayita oli asobola okujja neyefuula kyaliiwo naye nga yavudde eri nga bamubulidde ekyokola nga balina ddiru yagenda maaso nakunyaga be babulwa kye bakunyaga ati tebakunyaga empale n'osigala mukoomunda kaadi ono amugamba ayita gwe ayita nze nti njagala oli ayi kaayita gwe naye kansooke ndabe kyagamba kansooke ngendeyo wuno bamuyita nyugunya kati okoze otya nti kati mbadde ntandise omulira mwamu ng'amanyi kintu ogenda kikwasaganya kati ate nza kikwasaganya aba akuleme kati kalireka kati ate nza mukwata nawe obulago wano abantu weebali olaba ebibeera mu ghetto oli ajja misana asobola okukubba ng'ate akubbira wuwo gwoba okyazanya n'abantu bw'onajjamuliramu amugamba ono akwetaaga neetaaga nasobola kujja wano anti mugambe n'agamba simanyi akwetaaga tutandika butandisi ono yamanyirawo ndi bukyalu kyanga lwa mindi leero lugenze maaso n'okukyanga lulala mutaka yadduka bukyali entandikwa firimu egenda maaso saagaleke nti osubwa busubwa obubbi buli mu ghetto obubbi buli mu ghetto kati mukyala Margaret yeeyongerayo mukazi watto obudde bwali bwakawungeezi jjukira twalayo abasajja ano nga bateesa abasajja bateesa okubba obubbi abantu era ghetto bw'oba owaguza myala nga tolina security akasimu bakatwala omukyala n'agwa mu nyugunya yakuba enduulu kwegamba ebifo bya ghetto okuba enduulu nga newoogikubira teri ayinza kuyamba baba babimanyiire era mukazi watte akasimu ne bakasena omuyaya yasena kasene omuyaya akusena akasimu n'akuleka ng'olaajala n'akulaga ndi atambula n'otambula nga gwakulese okuba emiranga tozanyisa ebifo bya ghetto kati nyugunya bw'atyo bw'atambula agunda obunanka yegunda empati bw'omusanga ogamba bano abasajja b'obuvunanyizibwa kumba omulimu gwakola kugenda maaso nakusenda busimu wano ku street okumanya obubbi buyitiridde tebakoma ku kuyoola busimu bwokka nakusanga nga kuguddeko mu kafundo omunyonyola okola sente mmeka z'olinayo z'okoze olunaku ziri walabayo asooka kubuuza b'okolagana nabo n'asooka nnyonnyola musajja wattu bonde bamugwako olina sente mmeka mu nsawo kweni namusimu ngireete ne sente zonna zirimu zireete buno obusente omusajja obukulu olunaku olulamba bw'olina olina musiringi kakaaga oli musirusiru osiri wala wano lwaki olina siringi kakaaga olaba ababbi bebamanyiire akugwako nga tokoze zimala n'amala okubba ate n'eŋŋumi n'ozifuna ono nyugunya tabba bitooke byebigwa nyugunya tabba bitooke byebigwa tugenda maaso ye firimu etandika obutandisi era nga tugenda maaso mpolampola saagala bagikunyumirize bunyumiriza ekiri mu ghetto kinyeenya magi ekiri mu ghetto enkoko ekikola baana baayo kati okudda wano laba nno taata kapiito ani nga bw'omanyi kyonna kyonna kyoyogera wano nze bakireeta oba oyagala mandule oba oyagala pirisina oba oyagala kibuku buli mwenge gwonna ogwa buli kika katulengera omwana ono Kavuyo twalaba famire yaabwe waka famire enkulubufu taata mupangulukufu maama mukulubufu kati omwana ye alabika yakuumuuka laba abasajja babeera nabo muwala muto naye abeera ne bataata kapiito kati ate ne bbaala ng'ovudde mu kutuuza obutuuza bataata kapiito erina abalala beetuuza oli ayinza okutega omuwala nga gw'olowooza ofunye enva kumba ogenda okusalibwa ensawo gy'otalabangako kati munne muzeeyi mbadde nkugamba
kati akali akasimu kange munne kali kagenda ne bakabba kati nfunire akasimu akalala andi kakati akasimu mbadde nkeetaaga kasene mekandi bangambye emitwalo 4 bange bakayita pop to power era bwokanfunira kiba kiwedde wali mutawaana bulabuguzi ate mwenge nga sibalirya na mwenge gwengula kati ate obwo obusente emitwalo 4 ye mwana mwala kavuyo kati okumanya kino ekitundu kyali kyakyankalana tugenda olengera aliwo abakakiiko sente bazikimako ne mubaala leera ku sente z'akasasiro muyitiridde okumansa kasasiro mu myala gwe kati ate omanja naawe oli musiru ono kumbe mukujja yajja wa mutaka taata kapiito taata kapiito natuuse ewuwo ng'ewuwo toliyo ne ŋŋamba nti no oyiteko kubanga oli wano mu bbaala kwe kujja twala eyo akuninira waka amasoko ogire wamaazi sasule sente z'akanyama kati yamugamba muterewo olwasa wano mu geto abantu beeyiiya bintu byakwetetenkanya kwekikiitanya ono wakakiiko naye sente aziruma ne gy'atalina zirumba kuba omuntu oba omusaba sente z'obuyonjo olina mulumba waka tomala nga mulumbalumba otyo yamugamba sigenda zikuwa ojja kumpa sente kitegeeza obazi wano oba manja kitoninda waka naye mugende nimuyitiriza okwagala sente ono so bamuyita Sekasalimu bw'aba yakimye sente aba yakimye sente tomunyumiza kirala ne basooka bamuwa ak'omutwalo ajjeko kyenji afune kyenji omuntu kyakoze esente asasudde emyezi gyonna nze nga noonya kyenji musirusiru kaakati aba agenda waliwo abantu abatafiirizibwa gundi gwe ekera okujja mu bbaala yange ng'osoloza abantu sente kati sente otwala zaaki ezo n'ekirala bakuwadde sente nga za chairman kaakati ate sente nze ow'ebbaala ebiseera ebisinga kasasiro namusasule wa chairman kitwalawa abadde afunye omudda nga ayagala abuuke nagwo kati ate omyewuna agutuddemu kati muteekamu ate yajja mu bujja gundi kati ate ojja mu bujja oli musiru oli mubbi kati ate lekange ninfune kacyenji kendabadde mugambye toyogera bingi kaakati Salimu tebamulinyira mu ddiiru ng'omuyaya akajja takasigaza mumbugira wano muwambawamba abantu bange wano osasula buli kaseeramu webbala ne yeekaza abadde alina mwana mala gwali mu kutabbira ekigambo wano abantu ba bakula batya abantu ebiro bino bayitiriza okubeera nga baagala sente alina n'atalina buli omu ayagala sente kaakati mukazi wange omwagaza ki mukwanakwana abakazi mukazi wange omwagaza ki kaakati nyugunya ateganga mwana muwala ono gwe ng'ova eri nga wekwanyakwanya mukazi we tuula wano kabadde ki akwata endagolago neno omuwala bwe yekyanga awe bakolera akabuyo ne bakubba nezookoze mu bbaala ne bagenda nazo banne taata kapiito wagamba ogenda kubeera nga kale okangulira olwaleero yofuna kalukireeka weegatte kati taata kapiito yamugamba ayagala kwegatta ko mwana mwana nti funa kalikyuleeta lwaki tufuna kalikyuleeta ne weegatta kyogamba oli mwana muto okwegatta kwenjogerako tokumanyi ate ogambye ayagala kwegatta funa kalikyuleeta oli musiru kate ng'ongamba agulira essimu kati essimu mbangula yaki nga seegase otegeera bulungi nze tegumanyi na kisajja gwe kirwadde yakwani taata kapiito yali atamidde yakyogera dayirekiti yanataka kitu hapa temulwanira wano bwemba mukoye mugende omwana gambye oba toyina kyakola funa kalikyuleeta weegatte lwaki oyogera ebigambo ebiwanvu omusajja omukulu kyogamba ono omwana ebbanga lyakuza otuuka tamanyi kigambo ekyo bali mu bbaala ayogedde ekigambo ekiwanvu genda ofumanya nze sigenda maaso nakola ebyogamba kakati ow'ebbaala yabagamba nze siriwo mulwana oba mulwana saagala kummanyiira era olutalo lwali lukyaka yoyo kavuyo ozaala omwana n'omutuuma erinnya mwegendeeza ge mutuuma abaana ne limulondoola n'omutuuma nga asaagandi yoyo kavuyo nga buli waatuuka avuyisa buvuyisa mwami chairman ekitundu kyo kinnemye kubanga buli lukya abavubuka kaakati waliwo ekitundu gwe kyalema senkubuga ekitundu kyamulemera agamba chairman ekitundu kyo nze kinnemye era nsazeewo nkwate mu bukwasi byange nze nabikendi nzire ewaffe gye banzaala kyokufuna kaakati ekitundu kikulema kitya okagabirako ate kati gweoyagala
kati abamu beegomba kujja mu kitundu kya chairman ono kyokona agamba ekitundu kwegamba kimulemya akikoyi ekitundu we kituukira okulema n'ogamba chairman nze ensenguse n'olekayo ebibyo chairman abantu batandise okugwa eddalo ku kyalo kyange abantu bagwiridde eddala oba polisi n'omuntu wa bulijjo biganye kati leka ebeerero si n'omuntu wa bulijjo kila kitu yote bamuyita Mugaya Faizo ng'ebitiibwa biyiika nkuba chairman yagamba mu linnya la Allah subhanahu wa ta'ala bukyemambi esalalira esaze luno era emikisa giyina mu bungi kati ekikazi gwe kati onkubira ki lwaki onkubira obeerere kakiga gwe nakugamba nze ndi mafiya tojja okunzanyisa okitegedde ate nze nkutuga kati looza nze ndi mwana muto gondaba ndi mwana muto gwomanyi gye nava ogenda maaso n'okujja mu Katanga oba oli mwana oba toli mwana nze nkukuba nenkutuga okitegedde nze ate nkusakata kale gwokimanyi nti nno nze tebamanyiira gwe nze nkubuulira kakiga nze tebamanyiira gye nava namala kutta bbanga endyoka nzija mu Katanga era bw'oba onoonyaba osinikira amanyi manyiira abantu balala kati nja kulagako bwereere nze nkubuulira gw'olaga nze namugwa mbulago mulimu abakazi abatali mangu bannange waliwo omukazi gw'owasa nga tomanyi kyewawasa n'owasa komando kakiga agenda kitegeera ndi yawasa komando owasa omukazi nga bondya gw'olowooza bulijjo olina omukazi kumba olina bondya bakwata kakiga obulago ne banyiga kakiga abakazi gye bali ono omukazi tava mu ndabirwamu naye gyakoma okubeera mu ndabirwamu gyakoma okufuna enziro okutunula ng'entamu ezifumbye ebbanga efirimu egenda maaso bamuyita Mbuga Esejja original names Mbuga Esejja Mama Kavuyo ye mwenyini atunulangako wuyo atunulanga Kavuyo kerere wanji mukwano mbadde mmaliriza ndiko wano waka ssebo chaimani nzija bagenda maaso n'okwasaganya akakiiko ak'ekyalo buulire twanoonyezza ssente abantu abamu baaganye okusasula era ategeeza chairman engeri gye bagenze maaso n'okunoonya akasente be bakuŋŋaanya akasente mu kyalo kino ne bakatwalira chairman kyeya ssente zaabuze bakuŋŋaanya akasente ate nakakuŋŋaanya ne Seeka Salimu kati naye bw'afuna kafunye ng'agamba abantu baaganye okusasula ng'akaakaza ku bitumbuuwa kyengendo tandikirako ye Mama Kavuyo era bamugamba sente bazeetaagako yenkyakereza nkukola tulaba embeera ya geto bwetambula wano tuli mu Katanga geto eno ey'Akatanga embeera abantu ku kyalo kino ebayise etya firimu eno bagiyise Emputumbi lwaki bagamba Emputumbi twagala tulabe wa gye biggweera kuba wenjogerera sente zo leero zo kaakati eno nga bw'omanyi munnaye buli muntu yenna alina mu nsi aba n'ebizibu bye kati bamukubira essimu bamanja manyani sente z'akawungeezi zonna ngenda zikukuuma nzikuwagambye emitwalo 16 gwe manya nti olwaleero ebuzibire ogenda kubeera ozirina mulimu bachairman ng'akeera bukeezi kutuula n'alowooleza mu bantu w'abanajja kati gwe bw'ova eri ng'ozunza empale zo mb'ogenda bachairman tolina adde omunwe gw'ennusu simanyaawo chairman kyabalina kukolera kati mukazi wattu uno yali akedde ku makya atunulanga ekijja aze wa chairman ng'alabusa bulungi chairman yamanya wano ono kazi ateeka omugjamu 6 yajja akaaba ng'atunulanga ekijja chairman n'amanya ono omukazi ennaku gy'alina bw'atamugjamu 6 aba agenze ku wangatto ng'atereeza ebitabo nagaye mutakono bamuyita Mugaya Faizo original names mwenda akwerezanga chairman yatwala ekyalo amayinja gonna gatambulira ku ye yasooka mukangamu mukazi wa talina adde n'omunwe gw'ennusu naye ajja ziteeka ku ssimu kati ani yagaani bakerewa chairman nga tebalina adde 5,000 mwegamba temulowooza ni mwatuteeka buteesi ku ntebe kubeera awo kutunulanga amangenge ojja oti wa chairman n'omugamba ebigambo weebityo nze chairman omulamba gw'olowooza ndya bitabo oba ndya kalaamu gasiya buloolo nze ebyokumbuliramu ogenda kunteerako nga tolinamu yadde 10 olutandika kyayi tokeranga ewange okunkuba ebisiraani oze wano otunulanga ekijja mbadde manyi ndi ozojjudde
kumbo zembi akisiru chairman saze na sente ate omusajja wakambonyabonya nkuba kibooko kyogamba aba kuba kibooko olina kujjanga oli mukalu bwotyo ye yasuubiranga abantu okujjanga olwoba ogenze wuwe kobenga ogenze mweyazikako mpandiiso yekugikozesaako teeka okusasula bano bachairman abategeera sente ne badda ne mukati enkuba ne basangayo bino ebawuza mu chairman bw'aba agenze maaso n'okusayiningira ku ttaka ate mwada omunwe gw'ennusu ono oba toyina 3 takusayiningira ne sitampu togifuna ye chairman w'ekitundu naga bamuyisemu gaya Faizo original names teeka mu namba chairman kali chairman okumanya yakaata yamugamba atekenamu ne namba agenda mukubira okulanga sente zazisindika ko ogendayo ng'olina ebizibu ng'osubira chairman okuyamba naye chairman amalamu amaanyi ate muzibu atunulanga lufungo toyinamu yadde ne nusu yadde n'emu teneesiinawe sente zonna bazibye chairman ona abantu bannanga bantu b'ekyalo batandise fuuka baavu nga mmese za mu kanisa n'asobola okumalako wano waddira ki chairman simanyi bulungi kyeneddira kati mukyala Namatembe bamubuuza tamanyi bulungi kyeyeddira n'awandiika chairman mbadde n'omwana omu naye namuwa kitaawe alina omwana omu namulekera kitaawe wulira chairman oli mufumbo chairman nyabo mpandiika ojana kumpandiisa ebintu byenkubuuza kyoddamu eno ofiisi yange wulira cheya toli mufumbo siri mufumbo chairman tali mufumbo chairman naako nakagattako tali mufumbo ne chairman n'akawandiika mirimu ki ntunda dduuka woloseero balina eri abintu bino chairman nyabo tompandiisa bintu birala kyendamu woloseero badduuka lino erya bulijjo nedda lya bulijjo mwokutumaganya kiba chairman tebakola tebasoma ate nga twasoma ozi oli mupangisa oba nyumba yiyo mwoso bw'amala okugyako details ng'ezo n'omugamba ebintu byonna ebikwatako ate n'omala n'omugamba toyina ssente oyinza obutavaawo awo nze nkubuulira chairman tazannya kye yasooka otegeera kwe kutikkula ettaffaali bino bya Faizo bye beepanka ne batikkula amatofaali ono chairman atikkula baaba kale kati kiwedde ngenda kukubirako esente zange njagala kumakya enkyobe ng'ozifunye ozitaddeko okuva wondagiridde woopangisa enkyawe enkeera oyo aba chairman wannabaki laba bakwasaganya akakiiko k'ekyalo Seeka Salimu Mutumba si mwangu bamuyita Seeka Kato Salimu Mutumba naye nga amanya ge ye Kato Salimu sente ak'obuyonjo kantu kiyingi si kayingi naye kiyingi original names wafunyeyo n'abaddeko naawe afuna nawe era kibula bansimye sente kati Seeka Salimu esente bazisolooza n'ono maama Kavuyo tebaagala kusasula sente ng'ate okubye essimu kati ate ng'okubye essimu wa chairman era n'omugamba badde osoloozezza nzize zosolozezza ozimpa ate ngamba teziriiwo nze wedda mmanyi guwaza namugamba nze mbadde manyi guwasoose mu kifo gye nagize n'osoloozaayo natuuka bwera tekate bangambye guwasooseyo nga nze sinnatuukayo n'osoloozaayo naye musajja golimu amagezi buli kaseera abeera bakaanira ssente be basolooza essente z'akakiiko gwesizo za nnyoko ezo z'olumiri namugamba ssente zikuluma za nnyoko oba za kitaawe tebeekuteemu awo amataayi mukazi gwe oli mubbi naawe oli kabbi omweyambalire ntarabuusa ezo oli kabbi ani gweyita omusirusiru oba omubbi sente ozirumirwa ziringanga sente ozirumirwa za nnyoko oba za kitaawe ate lekerawo okuzunga ng'omuka gwa sigala sikyagenzeyo kati asiri wala sijja nagendayo ono omukazi bamuyita maama Kavuyo nze nnondaba nzize wano mba nawaka nze tugenda maaso omusajja nkuba buli lunaku tampa kyakulya waliwo aleesa alipoota ewa chairman omusajja anywa enjagala newe njogerera kati nleesa agenze mu njaga chairman nsaba kunyamba chairman alina engeri gyakwasaganya ensonga mukazi wattu alina alipoota omusajja amuli emiggo ate omusajja wa masada era amulesa agenze kweyokya nompulira mukidde sowana kudda waka watali naye kaati ayo tayinza kuddayo nena ne defense mulete ebbaawo kaakati ng'amuwa defense agenda akima ebbaawe ajje ebbaawe anyonyole 4 n'5 adda chairman tagwe alinga luvirirwa gaali naye gwe mwana gwe kadde mu nzalawa oba wambwa oba gendembe
genda kola gwe bwana tata omwana wambwe ochaliye gagano kubeera ngagira tontambulira koze nagato ntambulirangako gwe onyirira wana atolete ennugu yo tata okimanyi wambwa yekamberedde kikano kakiberu twala eri ani yagamba onjirira wano okimanyi nti uli wali ezange nomala gagenda nga sikulabyemu ondabamu ndi mwana wa nnyoko ondabamu ndi mwana wa nnyoko ate kati jangu nkulabemu tata wange ate katata ngo ogambye wambwa kati nkulamu kakati kiberu bamugwako onade akagamba tata mwana mwala wambwa kiberu nga tebakasuka eri okwana mwana wandi okwana mwana wani kunyuka leero ngenda kunyuka nga bukyali leero mukwale njakuba nzija leero nga yodde gawera ate leero nzija n'amazike siina mbisaayi chairman aba wano mu busumu bwa ssente tuba tuli awo abadde akyali mu ssumu y'eswaga nga baleese ebbawo omukyala kyaligaba oyagala kulwana nange kyaligaba ate nabagamba mmwe abagenda maaso yaye gwe ayina solido abatuuze abagaana ogondera amateeka bakanyagana solido abantu bange bonna mutandisa bakyankalanya oli ku mukazi nakazadde w'eggwanga obonyaabonya omukazi omuzaalamu abaana tomuwa buyambi omufudde punching baaga otegeera bulungi kibooko yakuŋaŋaala kaakati aba asituka chairman onkubira bwereere kubira bwereere chairman omukazi mulabirira lwakuba abakazi b'ennaku zino tebategeera ogezaako okumulabirira omukazi omuwa ssente agenda amaaso akuvuma buvumi ono kyaligaba muganda wa kyalimpa bekyenjojo omukazi mulabirira buli lunaku omukazi tafaayo omugantera amazzi mu kinaabiro akuterayo ganyogoga kati abatagattaddeeyo chairman naawe kitunule mu mazima ddala ono omukazi ogambye akugwa n'embulago n'akutuga kati ono omukazi asobola okubeera nga asobola okugwa mbulago oyinza okuddira ensiri n'emega enjovu oli musirusiru omuntu ono omukazi akuzaalidde abaana kyaligaba toyina kuyisa bwoti omukazi ewaka baŋambe weefuulango wano okwekamaala naye ngaewaka ogajjayo sebo omukazi mulabirira ekyokusooka yagenda maaso n'okunjagula gw'omulaba nga atalina tekiniiki nalina tekiniiki okimanyi yankuba ne kungufu sagala ya kisiru kungufu amukubirawa kaati njagala manyago gonna ombule n'omulimu gw'okola n'essente z'olina mu mpale chairman atandika nga agamba amannya ate n'amaliriza nga agamba n'essente z'olina essente aba azaagazaaki n'awandiika amannya ye kyaligaba muganda wa kyalimpa ye kyaligaba kyalisi era omusajja wattu nga bawandiika amannya chairman nga awandiika n'endagaano ogambye weeyamye okumulabirira bulungi nnyo nga talina adde buzibu musajja wattu yasanga obuzibu obw'amaanyi nga bebibonerezo kasitoba nga tojjidde ku mulamwa ayinza kugamba olina okujjanga wano okime kibookozo akawungeezi 10 ku makyokeero ofune 8 ne mutuntu awo ofune 7 bw'oba tosobodde tuukiriza kyemusayininze tunolera kaakati odda osinika amannyo galinga agana mu nnyungu olowooza nazze kusinika mannyo nkukuba ate osinika bamuyita mugaya faizo nagambye oligeno ne muzi tosubwa abazanyi bonga ko muhimbo tugenda maaso ate akawungezi ng'ogenda kwebaka yangwa ayina solido tegunjudde bannakyalo bitooke bye ebigwa muddangayo wano njabajjamu ssente ate n'obina nja bukunjubula nadda ku kasimu enzija zo banne n'abagemu zitwale ku wolodingi bintu temudda muzannyo ye naaba ayoola akasente ng'eri eyo ewuwa akola by'ayagala okukola nga takinamu yadde enkenyera n'abamu ku bagenda maaso n'omukolera emirimu baabano naye kasajjago lwaki onondoola buli gyenjja okusolooza ssente naawe gy'oyitira tolina wala gy'osobola kusolooza seeka saliimu yamanya nti maama kavuyo loozezza kati baagala kusisinkagana kiringa oli wanaagenda ewuwe naye nolowooza ogenze ewuwo ne mumaliriza nga muli mu kifo kyekimu tekikusanyusa kati ajjewa maama Nandulu kikyale kyemwagala twagala ssente za buyonjo
tosasula. Chairman yagambye buli muntu yenna buli nyumba eri mu Katanga esasule lwasa. Ngosa wana mwino. Mwino okusasula sente kati ate wano nzikasasiro wangu omulabawo naawe. Oyina okusasula. Nyabo oba oyina oba toyina kasasiro lino tteeka oyina okusasula kasasiro. Kati nga nsasula ntya kasasiro naawe? Nze saagala byakumanyira okitegedde. Genda obanja abalala. Mama Nandulu si mwangu. Tatereeza bulungi Luganda kale kiba kiganya okumpa olukumi. Ono fene ngenda naye wannyoko. Fene omutwala wannyoko toyina singi 10. Kugambye siinaawo kasasiro wano kitukwate kubo n'onviira. Fene okusanga nga toyina lwasa. Abako kyagenda nakyo geza omukwateko ndabe. Kaakati mulimu abakazi boolaba. Mulimu omukazi gwobba kati ngobba Mama Nandulu. Ogeza n'omumanyira oyakumanyira kati yamuyita mbu jangu bw'oyagala kulwana. Ono Mama Nandulu tebakulyoka omukoki ngo bamuteeka mu lufungo. Akuyoolerawo. Mulimu omuntu gw'olumba olumbye enjovu. Ono Mama Nandulu bamumanyi wano talwana bitooke bye ebigwero genda olengera. Nga mumanyi ebya ghetto nga Mama Kavuyo tebamwala mu mwala. Gwe tomanyira manyire genda obanja abalala kasasiro. Kumanyira bumanyizi. Kumanyirani? Kakati bamukuba. Bukyalwana tafunaako muntu amukuba mu mwala. Kati abadde akakubwa mu mwala. Kati tuba tuli awo nga ne Sekasalimu azza munyonyola embeera omukazi engeri gyazze nga amusabamu ssente. Jukira tebakola ki tebakwatagana ebiro bino. Ate bonna bakola omulimu gwe gumu. Seeka aguwulira we gutambula. Omukyala nga amunyonyola sente engeri Mama Kavuyo gyazisabye. Kati naye n'amusikambula. Kati n'agamba mujangu simanyi mujangu tulwana kwe kumukwata ne beeri mu myala. Ne muga agenda obanja abalala asiri wala. Era gyali mwala. Alabika badde atwalira baana be. Adde atwala mu ffene ate Mama Kavuyo namugamba kati ali wani wuli eri myala. Bamuganzika mwala. Kakati Seeka ye yasanyuka busanyusi. Nagamba lekera okuzanyira ku bintu by'abantu omuntu waba talina ssente mugumuyinkirizeemu. Kweno tandise n'okumpendulira akakazi gosebo gankube. Buli gye ngenda osoloza ssente ensonga ngenda gitwale wa chairman. Obuzibu enjogera yeekulema omuntu waba talina ssente ffene oba otwala waaki tolaba mutwalira famire yo. Muntu mulekera ebintu by'owamma olaba. Fe abakyasinza osolooza obulungi akasente wano. Era oyo toddamu kumuwa ssente weesigenze era ziwenze zikuwangaani. Nga naye tebamukwate taata onkwata kunsula mwala ndeka. Bwe ziba teziriwo n'akomawo. Mama Kavuyo avaayo atonyolokoka tozanyise ssente buli omu agiwa enjalulwe. Kati engeri gye yaswala obwana bwali mulaba waliwo akasomero awo. Ababuuza kati mwe musinika ki kyagala temulabaako bateeka myala. Giyise emputumbi gye tugenda nayo maaso. Onyirira bulala leero. Nze nnyabo nkubuulire. Nkudde wali mu mwala. Nedda maama leero olugoye lunyiridde bulala. Obuuziza na kusinika mannyo. Kati omwana alinga akudaala. Maama atonya awoza mbu anyirira. Genda wali ewa Nandulu omuŋŋambire engatto zange azikumpeere weepikipiki. Okumanya maama wa bizinesi newakati asobola kufuna budde bulongoosa ngatto nangoye. Ayagala akyuse yamutuma wa Nandugu. Asobola okubeera ng'akola kyajjayo engatto. Kati omwana bamutuma akomewe ne mama yamuyita Mama Nandugu naye nga ye Mama Nandulu. Kati yajja akime engatto za maama. Bamutwala na lusaniya asiri wala bengato nezisigalira. Ye yamutuma ngazi yayaniseyo nga tayagala kunnyonnyola kye bamukoze. Nga womanyi okuswala maaso g'omwana gw'ozaala. Kati akalimu ako kusolooza ghetto kukakyagenda maaso. Seeka akuba entalabuusi n'ogamba Seeka tambula. Naye nga Seeka yabakyasinze okulya essente z'abantu ate bazirira mu magezi. Bali kakiiko ak'ekyalo. Bw'asoloozaayo omutwalo gumu n'ekitundu chairman afuna 5. Chairman engeri kiri ni baasoloozanga ebitundu bingi. Ono bw'amuwa 5 oli n'amuwa 5 n'amuwa 5 n'afuna ne baanyiga wali obulago. Abeerawo. Tulina okunstopinga. Kati
aba yangwa maama gundi ono Kavuya gye yamugamba omanyi chairman taliyo wandibadde oddayo koini gwalina okunyimiriza ano mulyango Kati gwe osiri walafanyimiriza mulyango ne kasajja ge lwakyo nnemerako balwanira ne ku ofisi ya chairman ng'oliyita luto ne ku ofisi balwanirawo kasajja gwe oyitidde okumanyira wannemeseza noyogala osoloza omukyala yansudde mwala nodduka n'ogenda omukyala adde olina okubeera nga otwala fena dolina kubanga otwala sente mukazi gwananedeko amatono babanja bobi sente wifudde ki ku kyalo kino nefudde ki ku kyalo era nabagambe sente batandike ziwanga kaakati embeera yino yawunya eziizi ngako naawe tosobola kubanga gwogwo omumwa tegulya sente embeera yawunya eziizi sente zekyalo olya sente kuba tuzirya fembi bonna bonna baagala sente mumbulire sente gye ziraga njagala gwenyini gw'abaasooka ombuulire sente ziragawa kubanga osoloza sente nnyingi tezituuka waceya baasi taata Kavuyo yabasangira bulijjo omukazi gwe mmanyi nti oba mirimu kumbe bali mu kukwana sooka olindeko gwe sente muzira ne mukazi azira nani ate gwe nakula badde Salimu Seka Salimu mukazi wo gwe mbadde nnyinnyonnyola alya sente z'abantu ku kyalo kuno nange mulabika muziramu embi jaga mumbulire kati bawo wuno sente muziteekawa gwe maama Kavuyo olw'okuba mbasanze mugenda mu bwenzi bwammwe kati ogamba gwe ssebo ndya sente ne mukazi wange taata Kavuyo yali yamugamba dda njagalira omukazi ate mukazi gw'oli kyenzi bannange okasajja kano aya ono okutuuka okubeera ng'akuba omuntu omuweereza omulungi nga nze ngenda basibira luzira ne mukazi we oli omusajja bamuyita taata Kavuyo no maama Kavuyo taata naye akavuyo kabeeramu akusimba empi nga talina gwe yeebuuzizaako era Seeka Salimu tebamuyisa bulungi maama yakomayo waka maama Kavuyo tugenda maaso taata Kavuyo bamuyita Kayemba Charles Origino names bamuyita Kayemba Charles akati maama abuuze engatto ze yatumye omwana ne maama ntusali omukazi mubuuze engatto angobye na lusaniya naki abadde antemye olusaniya gwe n'otazijjaawo zireeta ni maama ntuso nadde manyi wagaye ni wazimuwadde azikoleko nekireka adde tazirina ntute mbirimbiri kugamba oli mu kutunula kwate nagwe omwotunuliranga ekivu kugamba otunula butunuzi ewaka bonna abaliwo bapangulukufu bakulubufu nkugambye koma weno yekiwayifudde ewe wali omukazi engatto gye ziri addayo amugamba agenda akima engatto embuzi zisula mu nju n'abantu mbeera ya ghetto wano ebiriga birundira wano naye bisula mu nnyumba konna kadingira ng'embuzi eyiyo oyiwa baaki kano bakakula katya kuna ne kasamya ne katiitira ng'embuzi eyiyo omunnyo gasiya buloolo tukyagenda maaso n'ekitundu kino kisoose bagiyise emputumbi kale no nga bw'omanyi obulamu bwa ghetto nga bw'olengera buli omu waali walabira enjuba n'omwezi bwe bakunyumiza ghetto naddala ghetto zino ez'emyalo egiyita Kampala wano ate ezo zibeera ndala waliwo ghetto gye bagandi ghetto nga ya kyalo naye ghetto nga ya kibuga mazima ddala olabira ddala kye bayita obulamu mukazi gwe bakuŋŋamba dda kati nkukutte lubona kaakati zambi ono Seeka Salimu abadde ayitaayita ono yali yakafuna eky'abaana nga baakakiyiwawo nayeyo biwange nga nvaayo ŋŋenda n'asooka akimukuba kazambi ono gwonjiiridde ogenda kusasula okunteega mu makubo mwempitira nga nze omukulembeze onyonyole lwaki kino ekintu ekibisi kiti kyonjiiridde gira bavuze kanyanya mpereerwe akati basooka ne booza Seeka kati ate omuteesi we n'amusinkagana omanyi kazambi w'abaana nga omwana yakamukola naye nga waluzizi bw'ojja wangulidde ebikazi ne binkuba wulira n'osanyuka nnyo ne binkuba mu mwala naye naawe okirabye kasajja gwe mwoyenjerera nakugambye otambulira mu makubo gange n'owakana ayandi nsasi wabadde musanyufu nnyo nga nze bankuba kubira ku chairman essimu kakati yamugamba akubire chairman essimu guno musango gwa Nagomola okuyiira omukulembeze omulamba n'omuyiira olutunku lw'egindi kino munne weebale nnyo omulimu gw'okoze maama weebale kumuyiira tweyanziza maama tweyanze kwegamba abantu abakola bino tandise bawankoze ne baekaani bansuula mwala n'osekanga embuzi nga banjiridde ekidduka n'ekimaze ennaku ssatu baamukuba ekinanka kya nnaku ssatu ng'osaaga n'okusaaga ye bwakiraba naye ng'omwana adde yakakigira bakikuyira naye nga golaba kya nnaku ssatu naye kiba kibisi omyaye kye yamuyiira byebyo ebya ghetto osala ku nsonda nga tutunuddeeyo omyaye akuba ebbaafu y'omukojewo nze tonkoona nako nowunya
awunyawunya yolinga awunyawunya olutunku genda eri osooka ogira ebinankabyo kati okumanya ayagala sente teyaddaka nakinaabako twagala sente za buyonjo yajja okubanja kaakati nnyabo kaakati maama namayirira yagamba kasasira amwetwalirayo nnyabo twagamba oba otwala oba totwala zogayiwa tuba twetaaga ssente ate situbako amazzi goyoza mu lugoye n'obako ogayiwaga amazzi ogayiwawa kubanga zino zonna ensonga ffe abakakiko ffe tuzikolako bw'ogamba tusasula 10 sigenda sasula 10 baleka amazzi tugayiwa myala bw'oba oganye tutwale ebigato bino ebya niigina n'ebisimulo n'obisanga ku erosi omuntu atabuka n'atwala ekintu ng'ekyo olw'okuba oganye omuwa akaasa k'akasasiro kituufu abitwala ku erosi bituukayo era bamugaba batta ebisiimuula n'engato zino eza niigina ajja bijja ku erosi bajja basolooza buli wamu kati batuuke wa taata Nyakaana taata Nyakaana avaayo atunulanga emmese eva okubba ebinyoobwa agamba nze sinadde n'ekikumi banne nze saagala kumanya byakasasiro kuba simanyi na bamutwala bino ogenda bikimakweero si oba si kyekyo osasula 10 twagala olwakasasiro twala ebbaafu kati ng'onaakwata ebbaafu maama kavuyo kwentwala kakoko ako kanaasasula akakoko kagula 10 ebbaafu yange tegula 10 mugireke njitwala akoko jakasanga bawamba ebintu by'abantu oba toyina ssente bagenda n'ekintu kyo naye nga tekituuka ku erosi teweereega enkoko ejja kusasula byonna ebbaafu gimulekere n'enkoko ejja tumala gwe nyaba enkoko yange sema enkoko maama kavuyo yeekaza n'abuuka nayo kati ono mukulembeze nabakyono mukulembeze namunagaani nagambye tuli mu ggeto yewandegeya wano mu Katanga sooka ompe 10 lwakasasiro mugenda maaso n'okuyiwa kasasiro mu myala kyalo kuno abantu abasinga basasula kasasiro mwesebo muteevuunya musula gye mwagala kati yagamba tazirinako ye ndi kati kankugambe ekituufu njagala sente za buyonjo jukira bano babbira nyugunya kati ebidomola oba tugenda kusasula byetugenda nabyo tutwala nkoko ng'onyumya bidomola oleeta ebidomola ane siina kasente tujja kugira naye kale ebidomola mubitwale kale mubitwale bino ebidomola bye batutte jjukira ono akolagana nababbi akolera nyugunya ate jjukira omubbi tayagala kumubba kati batuuka ano nga bw'omanyi biseera bya nseenene ennaku zino zaatabuse aba ekyamaani aludde okulya ku nseenene kati babuuza maama w'abaana oba gy'ali wano ewaka magu keggunda keggadde bulungi kabaga maama alaze kumpi awo agenda kujja abawa essente bannange temutawaana tusaba ssente naye kituufu kiri nti wemba temulina ssente mugenda kutuyamba muterekere kana akakoko tujja kudda ate sente maama agenda kuzidabolinga wetuddira tusanga akakoko ako twagala za buyonyo mugambe tazanyira mu ssente za erosi owulira seeka tayagala muntu azanyira mu nnusu ya erosi aludde okulya ku nseenene katwale kano kumbe beegombye enseenene bano abakulembeze ne bamala bajjako ku kyalo wobeera oyinza okubulwa kwosigaza ebidomola babitutte enseenene bazijje ku baana akako baalaba akayinza n'obakwasa manche tuba tukola muleke mutekako amazzi naffe akako tukalye akakoko si kaffe bannaye buno bwana obujagujagu kaana si kangu era katumizaawo ebbinika bateekeko amazzi banaddiro kima enkoko bagambe nti yabuze buno obusenene buno si kyangu enseenene ennaku zino wadde zibuuka muganda wange obugula buba ku buseere bwange kati kyekituufu bundekere buno bwange lwaki kyogaa sigenda kulya anti kati gwe olina ebidomola tofaayo ate nasika nja kuleetera gayagala okugamba gwalina osika enseenene oba nze mukazi gwe musajja andi kaakati era ajula ziryanga mbiso noseeko omumulu gwalina mu nseenene ogende n'enseenene tamanyi na maama nakayiwa nze nkubuulira tawanya nzika ngende n'ebidomola kali yamugamba akageriko otuta enseenene teweetawanya nze ngenda kutwala bidomola aziruma nakayagala atandiko ziryanga mbisi balina omululu ng'agwava mu mululu ne gufuuka omuyiri gombe nga buzibu ki gwe tokimanyi nti buzibu bwa nseenene nagambe ndasiika kaakati olya n'omulugambo ffe tetunaafuna kyakulya waka ani gwolaba mu kamwa kaanagwa kavuyo yamulumba gwolaba mu kamwa naye kaanagwa alina amagezi bulungi kavuyo saagala kuddamu kumanyira kavuyo ebidomola bino opitako mangu kapite kukagenda eri nga kasisinya omutwe yamulumbirawo ani gwotunula mu kamwa okuze nnyo kalengere
nnyo omutwe kali ku mutwe kalinga ogwekolo laba obukulu kamanyira nnyini oye mama kavuyo ŋŋendereko oye mama kavuyo ŋŋenderawa Seeka baadde ebidomola bigenze mu lugezigezi kugambye kati Seeka alaba ngono omukazi tajja busera n'amugamba agendereko kweni ngendereko oli musiru ng'ensenene gwaziina nazo kumbe yagala agende nazo kati mukazi gonjagaza ati kankubuulire togenda ku buli kaseera kubeera ng'onfula musiru ogenda kunkola kigwe Seeka zino ensenene tulina ozigabanira wakati sigenda kuwa nsenene yadde n'emu zino ensenene mpozi nga sinze maama kavuyo bw'oba oyagala okimanya okuva na leero neddira nkebuka ala kummanyira kitegeeza enkebuka mba njeddirako mukira mukazi gwe togenda kummanyira leero nange okuva lwogaye togenda kumpa nsenene kasajja gwe mmanyidde okumala ebbanga naye leero ngenda kukulaga nti sizannya okakase lwaki bampita maama kavuyo gwe omanyi lwaki bampita Seeka Salimu okubye bameka naye nze bampi omanyi abantu benna akakuba ku kyalo kuno okubye banyi naye nze maama kavuyo nze maama kavuyo terikyuka mu nze maama kanabisi nze maama kavuyo kaakati oba tebakunyumizangako nti nze Seeka Salimu kati ogenda kikakasa Seeka yeewaga bali ku mwala lwaki mukazi gwe oyagala okukalubya embeera obusenene teka mukazi gwe Seeka nga tebamukuba mwala kati Seeka njagala leero okakase nti laba Seeka Seeka bamunyika n'esepewo ne baginnyika entalabuusi obusibu owedde kenva wansi owedde bugwe nze nkubuulidde wandibadde mugezi n'onzija mwala bannyika Seeka mulimu abakazi abatali bangu owedde Seeka yamugamba yenviira wansi owedde ate abanafu bwe batyo bakunyika n'empale ne bazinnyikirako tukyagenda maaso oŋŋamba biki kaakati omubbi ababbiranga nnyugunya ono bamuwadde ebidomola bitwala ewaka ebidomola omuyaye nga tabifuna kimanyiraani nga kavuyo bamumegga bamuyisamu empinga bbiri awo ebidomola nga tabita kaakati ogenda okwetegereza ono bamubuuza kyabadde soko situka ombulire bulungi nnyo saa bintu byakumbuulira onayena byenkoona enywedde n'okunywa bidomola kibyogerako tamanyi nti maama ebidomola yabiwambye ye maama bwe yali amuwa amugaa bitwala ewaka ebidomola kyokka nga zibirina kudda mu ofisi ya chairman yamugaa lekeraawo kwasa bagunja Samira magulayo kwasamira ani gwe Samira kasiri wala manyirani nano kasamba tekeega ebibino ekutali oloza buli omu alina kumanyira nze ku kyalo ani yaganze luba Bosco bamanyira asiri wala manyira n'omutunuulira nga yenna atunula ng'omwoloola kabulenga n'okutubbira ebidomola ku kyalo kuno tuyogera teri atamanyi maama wo wano asiri wala tugenda maaso twagala okumanya wa gye biggwera era nga ekyali ya mulembe nnyo gye tulaba kino ekyalo bagete enejjudde bamputu beereere Seeka bamaze omunyika gwosangira na muganda anyinza okusasula firimu kyanema mbeera wano nempuliriza firimu kaakati kodi wekumamu mu kyalo Luba Bosco yalema okufuna ez'ekibanda alina waatuula n'oba obadde otaddeko sineema ng'oliwo aba ayagala awulira empulire ebigambo byeyogera abanga agiraba mukulu kato tere omukazi okukwena olya nebbi kati yamugamba omukazi ankubye n'ansuula mwala olaba nze nanze nansudde ne mananka kumbe bamuyiira ekinanka kiri kye bamuyiira kati agamba oyo omukazi jasi abadde mukwano gwe nga tukola ffenna omukazi nankuba sokolindeko olina okwebeereramu mwaba defense mukola mulimu ki omukazi nakuba kati ono yali wa defense luba nsosa ne batuusa n'okulisa nze omukulembeze kazambi oli mukazi wo ebyewuwo nabikugamba kati ono yalowooza wewe yamukuba ani yageni weewanga oli musiru ogambye omukazi otegeera bulungi ogambye omukazi yakubye kati waliwo omukazi omulala asobola okukuba nga si weewuwo leka naawe Seeka ate tusiriwalirako n'ekirala omukazi ogaana otya okubanga oteeseganya n'omukazi kwene omukazi yankubye nempulira nga omugongo guvudde mu positioni nempulira nga nze nanze nabba akabooni zonna zikyuka n'ekirala kati kaŋŋende kuba kireka mwe temukyalina makulu kati mwana muwala yajja mu ofisi ya chairman oli yamukubye n'amugyako ebidomola ate abamanyi
Chairman jukira tomala gazungireyo nga toyina ssente. Yali ku busimu bwa nkokoto bali mu kuyiwa nyumba ye. Eno azimba abatuuze bayavuwala. Firimu yegenda maaso. Kakati mwana mula atuuka akola alipoota. Munne omusajja ankubye chairman. Asaze nkutte ebidomola bya maama nga ngenda yako omusajja n'ansambasamba. Kyogamba akutte ebidomola n'abitwala nga temulina ye muvudde ndi oba kyo baki. Naye gwe omwana omuto. Naye kakati gwe omwana omuto otuuka otya okubeera ng'ogamba nti omusajja mukulu mufuna obutakanya nakuba. Chairman nze mbadde simumanyi. Kitegeeza gwavuma abantu abakulu ku kyalo omuvumye n'omuvuma. Ovuma abantu abakulu ku kyalo kyange. Gwe n'omuyimirirako omwana omuto yali wali yanguyasasiye. Kakati yambuuza myaka emeka koyini wa myaka 3. Kitegeeza gwavumye omuntu omukulu. Nako abaana abavuma abantu abakulu ku kyalo okugamba nti oli wa myaka 3 nga gwoli mu 16. Chairman gwaze okulopa emyaka 16 gwe gwagunjula ayina solido. Ate nane ennyondo sijja jjajjayo kati kansooke nfune solido kwanza. Osooka ombule lwaki ovuma abantu abakulu bastade. Ani yagamba ku kyalo kino bavuma abantu abakulu? Mwe mwonoonye ekyalo kimalawo. Akimanyi tayinza kujjamu yadde ssente. Kiboko zaalinawo. Ate yanguwa nkyakwongera. Chairman muneeba nsonyiwa omusajja yabbye bubbi bidomola bya maama kwegana osalawo muvume. Yabbye ebidomola okakasa yabibbye ayagala kunkwata mannyo. Oyagala kunkuba. Galamira bulungi kulage bagalamira tokwata kiboko. Toddamu ovuma abantu abakulu saagala kiwulira. Baana bato kwonoonekera wano. Chairman yatambuka oddanga wano ku mamayo tolina ssente ojja olipootinga. Mwaba talina makulu njabba kwangavula ku kyalo kuno musiriwala. Muvuma abantu abakulu then ate temuyina ssente. Ojja ozunga biki. Munzungirako ng'omukagwe mindi. Yayagala ssente tomunyumiza ebyo Chairman bamuyita Mugaya Faizo. Ag'obuzaale Mugaya Faizo. Tukyagenda maaso mpola mpola n'emputu mbi. Ye firimu gye tulabye olwaleero emputu mbi. Buzibu ki? Kazi wanvuluzi. Kakati asanga tata kabuya amubuuliranga mu kyalo ewa muvuluzi. Nakulaba musajja goleka ali yagala mukazi wange kireka dyamaze nakugaana oli musiru. Ngenda musikirako. Kakati bwe kiba kigaanyo omukazi oyo ngenda musiba naawe nkusibireko. Ebyo byoddawo n'osiriwala gwe seeka muleeta obwenzi wano obugamba musimanyi mwagala bakazi bana. Oli ku mukazi wange oviisa nabaleka ate ebyannemesa okubeera luli nga nkukuba. Ensonga eno girese nga agirese wa mutuze munnange. Omukazi wo aba nkubye embamba nyino tugenda kwatagana tulabe ensonga akyaze kitya. Ate bw'otandika okumpisa bw'otyo kibeera kirungi. Bw'otyo oyogedde? Seeka siriwalira eri ogambye bw'otyo tompadde mwaganya omukazi ngenda musibisa eruzira. Omanyi wano ku kibuga zibeera ssente ate mu byalo ziba mbooko oba miggo. Twagala okumanya wa gye biggwera. Agamba ki Petersoni? Petersoni tipi transport tukitwala ndi tipi gye ntegeeza nedda naye nga tukyatalika. Ovaawa maama kavuyo. No gwange tulina pepa gye tugenda okuyisaamu. Ye maama. Ava wa mukwano gwe. Jukira ono omwana yabeeranga n'abasajja bali bawulira be bayita engajaba. Nga ne mama tasobola kutuula we batuula. Naye maama onkeereya. Kyokka ngenda kulaba mukwano gwange. Oba ova mbasajja mwana mama si bwe kiri bwe kiba nga si bwe guli lwaki otandika okunculupanya otambula bino obibinaza. Ewuunyisa. Ntandise okujogebwa omwana n'enkitaawe. Kaakati maama aba akyayogera soboka amugamba ngwe abaana okutandika okuyisa maama wo oti olugaayo kibeera kibi nnyo. Naye era kisinzira omuzadde omwana engeri gy'oba omukuzizaamu. Firimu ya Downtown gye tulaba ekyali ya mulembe nnyo bagiyise emputu mbi. Emputu bw'obeera mwana esobola okusuula mu muliro. Emputu esobola okusuula mu bizibu. Jukira omuzadde bagamba ye Katonda wa wano. So wadde munne yeeyisa atya ate gwe omwana olina okunoonya engeri gye weeyisa obulungi eri muzaddewo. Kavuyo yatandika okweyisa obulala. Nagamba zonna ez'omulembe ojja kubeera ng'oteeganga buteezi wano ku Moon TV nange Vijay Silver tatanikolanga bulikyo. Kali yamuyita ssebo nga ono maama naye ansobedde ayagala kunnemesa bulemesa. Kati eno okwatawa. Amubuuza gy'akwata. Wa mukwano gwange muyita ajja nsange. Yamugambye
agenda wa mukwano gwe n'amugamba simanya ava mukwano gwe kati amakuba akyusa makyusa ate sibe baana ba ghetto buli kubo lyonna abaali manyi maama ekikulu naawe oyomba nnyo nzontamye nze kaŋŋende n'okugenda nze maama wantabula oyombayomba omwana okutabukira maama we bw'atyo ne bannange buli lwofumbirwa busajja obumpi olabye ddala ng'ozadde akanira akaninga kitaayo waako ennyininyini abasajja abampi balabye jagwe muli ku buzibu omukazi agasinga yeba oli mulokole nti obuulira njiri kakati taata tuba tuli awo ngazze taata tayagala maama kavuyo kuzunga oli eno ozunga buzunzi wenna oli ku street obulira njiri wafuuka mulokole taata kavuyonzo newuunyisa ku busirusiru bwo bw'oliko n'obwo bumpi bw'oliko tata kavuyo oyinza okumbuza ekinu nga kino kakati nga bw'okimanyi tebakubuuza gy'olaga nange kati yamubuuza gw'ova wakwenze ndi musajja tebambuuza gy'envaye tebambuuza gye ndaga naawe engeri gye batakubuuza nange tolina kumbuuza mukazi gw'otandise okumanyiira ekivaamu ogenda kummendegera otya ssebo mu bumpi bwobwo tomanyira alonkole ki ogenda kunkola kino obumpi bwobwo kaleega empale eziringa empiisuuli omukazi avuma omusajja tabeera mukazi mwangu ate nga wakuvumira wadde waliwo abantu oba tebaliiwo yafulumya bufulumya kigambo kyaba afulumizza tukyagenda maaso nayo bagiyise emputtumbi kati yadde eka n'atumya maama gye alina akapya taata kazze nako yalabanga munnaye yamaka alina ofuna engeri gy'agatereeza oliriza tunuulira ewaka nagambye bano abalimu abamu bakulu bufu abalala bakunju bufu abalala bapangulukufu abamu bakuumuufu mwekebeze siringi kubanga amaka gaffe gano gwemugala taata alabanga amaka gayuuga bino nno bireetera abantu abamu okuserera amangu naddala nga ebizibu bizze maka era bagaba bagende beekebeza akawuka ng'ajja wakati waffe ne muwala wange taata ye tayagala genda kumukebera akawuka ayagala maama ne muwala we bagende babakebere kwegamba omwana oyo okuva lweyamera ebbeere ku kifuba watandika otunulanga eŋŋwaŋŋuli musajja gwenze wansobera nze ngambye bugambi gwe ne muwala wo otomanya gwe lwaki togende nayo n'otusooka ne weekebeza lwaki nze nekebeza n'omwana wange otegeera bulungi lwaki oyogera nange sooka oyogere ne muwala wo ate kyeŋŋamba ebintu bya geto bizibu taata tabanga enva ze zennyini zasoberera taata yagamba sijja nze gendayo takema sitande maama taata kyayogera nze ndaba kirimu ensonga twekebeze munaye tomanya buno obulwadde bwajja butambulira ne magirita ne mu mpiso kyogamba ntino oli mweraliikiri maamu nenga bw'omanyi ati kati nange njagala ngende bankebere manye nga bwennyimiridde kirungi okukebera n'omanya ekitandinzo ntya bulamu bwo abantu gye bali ng'alowooza mulamu nnyo agenda otuukayo bamukuba amawulire avayo amatu gawuuma ovayo amatu gawuuma so kirungi n'ogenda ne weekebeza n'omanya sitetasiyo kati banyugunya olaba atambulanga kabedo wali babbi abantu ku nsi kuno nesekubayi naye gwe mulimu gwakola nyugunya tugenda maaso saagala kenda ogisubwa agunda n'ogamba tambula alo bannange olaba ekiri mu gato waye bannange omusajja bunanziba bannange munyambe bannange omusajja nzibye esimu yange maama esimu yange waawe maama esimu mugedo oteekwa okutambula nga oli sitede abaana tebeebaka omuyaye we yayimbira n'agamba Kampala si kibuga kyabafala kyababbi b'obusimu muzunga mweyisa mu geto oyise mu katanga we n'oyasaamiridde mu kisenyi bakusomesa essomo mugende muleete obusimu nakaba obusimu obuwera gwongamba olina bubiri n'obusimu 10 batuma busimu muleeta ano olugezigeze yali amututte emimiro sajja ono anaasoboka emimiro yali agitutte tugenda maaso mpolampola ekyali yamulemenyo bagiyise emputtumbi agamba ki Geoffrey King agamba ki Peterson tugenda maaso mpolampola ate nga nagambe okujeza ebina Uganda wonna wonna manya nti nomanyiwo wali ku Majestic oziyolawo zonna
duka namba muna gwa kutano wonna ozijjawo. Yes, ezebina Uganda byonna byo baweetaaze. Kuba ku noti 7 noti emu 10-15 ojja kuba ng'oziyola nga tuwamu ne mu TV okubeera nga tupromotinga talanta zaffe zinazo ate okuyita mbaana bano abafa abawano. Eno firimu ekyali ya mulembe Downtown movie. Kale n'embeera ezisinga era ebiseera ebisinga toyinza kuzimanya nga tobadde mu kifo katulaba embeera ya ghetto bwefaanana. How people survive in the ghetto. Abantu bamalako batya mu kuyita muntu wa wansi. Nagamba zonna tujja kuba tuzikutuusaako nate wano ku Moon TV nateera woli anti wetuli. Tuteeka okulaba firimu ezaffe ez'abaana abafa abawano. Big up Nalubega ogamba otya? Kakati embeera bweti mu ghetto bwetambula. Kwegamba obulamu bwo obwa ghetto bagenda ne bagamba bubi naye ate boddako ene mabega nze ndaba bubeera nga buli sitade ono lya kasenene ofuna ke bafumbyeko n'okekongolera olya kafena akali freshi. Embeera ya ghetto wadde oluusi babeera myala naye ate obulamu baba mbuyina engeri gye bubanyumira nga ye alaba bw'ava mu ghetto aba talina walala gy'agenda kudda. Naye ate abamu embeera emanyi batabukira naddala nga talina kasimu kakubba. Singa obusimu obw'okubba bubula embeera ebeeganye baasi alindira wano alo. Yes. Alindira wano teri mwana alaba ebizibu nga Kavuyo. Bayinza okutuuma erinnya ne wejjusa lwaki baali kutuuma. Kavuyo mukazi wattu asanze ebizibu byatalabangako bukyabairawo. Buli bizibu byonna bigwira Kavuyo. Maama ali eno tebabbye sente z'abantu bawuza basolooza z'akakiiko tezituuka na wa chairman. Bajja eno balina omulala gwe bagezaako kuba ekipindi wano. Neddala mu kaseera ne musolooza ssente buli wiki musolooza ssente z'akasasiro ate nkasasiro tumweyirayo mumuyiwa myala. Yensonga lwaki twetaaga essente. Bw'oba tolina ssente ngenda na sowaani ya mmere. Omuntu asolooza essente ng'abadde akimye ssente ngenda na binika. Muve wano mugende ate gwe nakumanya gwe. Seka mubba ssente z'abantu wano. Seka ne basooka bamukuba omulawo. Omukazi ankubye enkogo. Seka olemeralerako nnyo. Obadde emmere yo gitwala wa banne Yesu bo ana wata ala kikino kyenguddeko. Bamukuba omulawo mu linnya lya Allah n'awulira ng'omugongo gukyuse. Ate lwakuba bano tebamanyi nakumanya naye nazzi kuno ng'okukuba omulawo. Oli n'agukuba ku mugongo bagamba muyinza n'okubeera nga abaana tojja kuddamu kuzaala abaana badduka. Seka tababanga abaana ku mugongo bavuddeko. Firimu egenda maaso. Era nga saagala ekendi ogisuba busuba bagiyise emputumbi. Nagamba zonna ez'omulembe tuteeka kuziraba. Bulijjo nga bw'omanyi munnaye tebakwatagana naye munnaye omwana asigala mwana ne maama asigala maama. Ne bakuba ne bakusiiga n'eddagala ly'engatta. Maama bano bakuba ngudde mu manda. Tunula ndabe. Ono omwana yali takula bitooke bye ebigwa naye ng'alaga maama nti buli kimu ali kiriini. Yamulimba mbu agudde mu manda kumba agudde mu nyugunya kyamukoze. Yayita yeepimira abasajja baakomako abaana gye bali maama nti bane Katonda wange nze omwana tebamukubangako we bati. Wasuzeewa kati yamanya amulimba n'atandika omubuuza gye yasuze. Wasuzeewa mama nasuze wa mukwano gwa. Abaana ab'obuwala bayiza okulimba
naye gwe manyi oba oli mwana wa buwala ng'olimba oba njagala onnyinyonnyole ensawa yonna bagamba ekyekweka mu nzikiza kiyinza okulabika mu kitangaala katokta wane ekyo kiringa olubuto we lujja tosobola ddukweka wasuze wa mukwano gw'omuwala kati yali aganye okwogera mukwano gwe gye yasuze yamala n'amwogera luvannyuma nga maama akaaye naye mwana gwe nakuzaalira kisiraani kumbe erinnya lye yatuma omwana teyalimanya bumanya mirerende gyennyini tukomeyo wa chairman bamuyise Mugaya Faizo y'omu ku bachairman abakyasinze okwasaganya ekyalo naye bukyalukyanga lwa Mindi n'agambye oyinza okukola ebintu mu kizikiza naye lwe bukya ne babiraba mu kitangaala ogenda kwejjusa duniya lwaki Katonda yakera n'akutonda kati chairman alina gwe yateerako omukono ku kibanja ky'omukazi sebo ogenda tubuulira wasayininga omukazi ono gwe wamusayiningira nga agula ne bana abalala abakitwala gwe wabasayiningira bachairman bakoze obuvuyo mu nsi muno aguze ekibanja n'akusayiningira n'agamba tekirina mutawaana n'addamu n'akitunda emirundi ebiri kati chairman yamwalula kyandibanga esiridde ku bugere chairman sebe ebintu byokola si birungi chairman tewandibadde goddirota n'otandika okuwandika ebintu nga bino ng'ate gwe chairman atwala ekyalo kino chairman bamukebera omukono agenda olaba gugwe ne banne mu nsonyiwe sagala ne kuncojja muto lwaki ne mugenda maaso ne mumanya nti naffe tuwebaka ne tukola ku nsobi mukono gwange nali simanyi kigenda maaso sitaani yankema bannaye mu nsonyiwe yasooka kwekaza kumbe ennyumba y'omukazi bagitwala bachairman mweddeko ojja kwagala okulya emitwalo 2 oba 10 mala ebbanga eruzira chairman ebintu bulijjo byakola chairman yamala nakkiriza ne yasayiningawo oddira oguza omuntu poloti omuwe kubo deni atoleeta omulala era omugabire kubo lyeri mu chairman baneemwegendereze sijja kusula wabwengu bakubanga gwali oyagala ssente watunda njagala nyumba yange kaakati ennyumba yagitunda ey'omukazi omulundi omulala ate n'asayiningira omulala oli yazze agamba omukazi ennyumba agiveemu omukazi aga ennyumba sigivaamu njagala nyumba wengenda kubeera bachairman musaasire bannakazadde b'eggwanga era musaasire abatuuze bamwe obadde n'omuntu ku kitundu oludde naye ng'ate oswaluka otyo chairman yayita we yandikomye yagala sene nayita we yandikomye esene zituuse okumuzaalira akabasa mukulu nga gwe chairman era abachairman wasoose kwegaanamu eno sayini siyiyo okakasa eno sayini siyiyo chairman tugenda kulabagana ogenda kubikwasaganya olabe ng'omukyalo yafuna we yeebaka ate bachairman mbwamwe mwekaabya naye nzongwako nkuziikula n'ontegeera chairman atandika okaabya oluleekereeke kumbe buli gyakimanyi omanyi beekaza oyo maama Kavuyo ate saagala onsumbuwe naawe tayagadde kulwana bitooke byebigwa gino emyala gifaanana bwagiti tubasaba nusu 10 ne muddaawo ne muyomba ate ne muddaawo ne busirwalawo busirwaza saagala tozanyisa ekigambo bwavu manyira omuntu afuna sente ne zikera enkya ne zigwawo naddamu n'afuuka ekyambika kaakati taata Kavuyo agenda olira omukazi yerere gyalinga ali ku mukalakaasa ni mukazi gwe nakuwasa kuleekaanira kyalo n'osooka oyoza engoye zange oli mu kuleekaanira kyalo kutuma mmere sinnaba na kulya kamere oli wano owasama bwasami naye gwe olina amagezi gwe taata Kavuyo kaakati nnyabo ewange tosala kaŋŋende twaleera obupale bwo alega obupale obupiisuule laba engologolo kamanyira nyini kansirwalirako nkuba bali ate ddaawo ng'odaawo omanyira oyo avuma bbaawe oyo avuma bbaawe maama Kavuyo oyinza okunenya omwana n'ogamba omwana lwaki alinga bw'ali naye nga tonalaba maama bw'afaanana oba taata so bannange mwetegereze nnyo ebintu bagamba embwa ezaala mbwa n'ente ezaala nte kaakati eno seeka basolozanga abantu agwa ku nyugunya amuwoninga gwe mwajja ne mutwala ebidomola by'omwana nabitwala ddi mwatwala ebidomola by'omwana era tekiba kuba kiggwe seeka gwe
ogenda kumpa akasimu konze nkubuulidde. Seeka bulijjo basolooze ssente kwegamba ng'ovudde ku by'ogamaani eri waliyo ababbi ababba obusimu. Ne bano baseeka babbi bankukunala kusoloza ssente z'abantu. Era nugunyaamu woninga n'amugamba Seeka bye muzunze omutwe ogukulinga emmangala. Seeka mudde nga muzungire waffe ojja kitegeera. Seeka Salimu sajja ono olaba ntuukiridde n'andabula. Nandibadde neetereeza ono maama Kavuyo yaleeta bino byonna namugambye tosoloozangayo. Buli kaseera ayagala kusolooza eyo. Ayagala kuleetera nze mitawaana mu linnya lya Allah saagala. Yalabanga emitawaana gisembedde okujja. Omanyi waliwo olukya ne lukyanga lwa Mindi. Niyo olunaku lusobola okukeerera nga lwasigala. Olaba ekiba mu ghetto nyabo kikyosuula mu mwala. Bino bye tugoba mu ghetto mu musuula mu mwala. Yangwa mangu okajjeyo. Osumulondage by'obadde osuulamu. Oli addira obubi bw'abaana n'abusiba mu kaveera n'alyoka abukuba mwala. Kati Seeka y'emu ku bintu bye bakola kye bagezaako kulemesa okubeera nga bigenda maaso mu ghetto mu downtown. Naye nakwata ng'obadde osuula mu kazambi egyo giba mitwalo 4. Kati ono omwami teyakoma ku ekyo. Asanga maama Kavuyo gw'owamba ebidomola by'omwana gwe. Leeta n'essente z'osoloozezza n'essimu ye eriwa. Waliwo omuntu gw'oyinza okutwalako ebibye. Yakoma kunniigiina. Nze essimu yange tojja gifuna. Maama Kavuyo n'azinga ate ababbi beekaza akugoba mu ghetto ng'ensi yonna eraba. Nga balowooza mwekuba kawuna kumba agenda kukunyagulula. Efirimu egenda maaso bagiyise Emputtumbi. Abantu abasinga balina emputtu naddala abaana ab'obuwala ne bagaa tokola kino n'olemerako naye muganda wange. Oyinza okukakana nga ate gye bigenze nga tebigenze bulungi. Munne bannaye mu nsonyiwe ogenda tuwa emitwalo 6 nabadde mmanyeena. Okuddira akaveera akalimu empitambi okasuule mu mwala. Munne mu nsonyiwe ngenda bawagwo mu kitundu nti ogumu ekitundu tigutumala. Waba kugwako ng'obadde okola ekikolwa ng'ekyo oba obasasulidde renti. Ennyumba asulamu ya mutwalo tuli mu katanga mu ghetto. Era mukazi wati yeegayirira. Kati ate daba embaga weekulira oli mu mugoba mu kudduka yatomera Seeka nga bali wano. Alemedde ku mukazi ono yali alemedde kwena. Ono lwajja amugamba agire 6 n'emitwalo kale 3. Ekyo sebo bagera ne ku poliisi ne bakutwalira ddala. Kubanga amateeka gaali gajja nga toyinza kumala gazanyira mu myala gino naddala ng'obadde oteekamu obubi. Mateeka gamba mazito gakalubamu. Awo bayita n'abatuuze bonna abasinga bakuŋŋaanye. Ono mukazi akyasinza obbalwaza kolera yenna yajja. Kati ava kuba n'abantu. Ghetto zirina okubeera nga nungi abantu b'omu ghetto sobola okweyagala. Va ku bino ebiseera bye bajjukidde aba ghetto. Kakati chairman basalako ofiisi ye. Chairman abadde akyasinza okulya enguzi. Chairman abadde akyasinza osolooza abatuuze. Chairman ne bamugwako ayongera okunnyonnyola. Batuuze beekalakaasa bakoye obuli bw'enguzi. Bakoye chairman atatereera nga buli kaseera agezaako kubonyaabonya abantu mu kifo kyo bakolera by'alina okukola. Chairman nga tebamunyweza. Tugende musiru gwe mutusoloza ssente wano sente gwazirya. Kumba alina abamukuba n'enjawulo. Luba neemulindeeko sizirya nzekka ozirya naani? Ate abatuuze nga bakuvuddemu nga gwe chairman waabwe. Eyakwalula eba esiridde Kagere Kakyala. Eyakwalula eba esiridde Kagere Kakyala. Banengenda babuulira essente be tuzirya nabo boogere. Sente baneemulindeeko bannange. Nange bamuyise Mugaya Faizo. Oligino ne muziyogera tubuulire ngenda babuulira. Chairman bukyaluca. Bulijjo lwamukeereranga lwa Mindi. Naye leero lumukeeredde nga lwasigala. Bamulina mulindeeko mbabulire bannange kye tugenda okukola. Tulonda akakiiko akapya bannaye muleke genda maaso nakumpisa nga atali muntu wammwe. Toli muntu waffe bulijjo mutubba wano. Mutusaba olukumi kumpi oluvannyuma lwa nnaku 2. Abantu engeri gye baba bakwesize n'obeera nga munnange oli mwetowaze. Naye abantu kasita bakugyamu obwetowaze n'obwesige. Obudde bubeera buzze ku bunnaabwo. Abatuuze baatabuka.
enda kuddamu era ekyo munaaba musazeewo ekyalo kino nze kyengenda okugendera kuba mwagala nti mwagala kulonda ssentebe mulala nga mukola ki kaakati yagala bamusonyiwe oba ave ku kyalo aveeko oba kulonda ssentebe mulala naye nga ye agamba kino kyo mutuufu abadde takikola ekyokubanyaga obadde otunyaga chairman talina kudda ku ntebe abatuuze baatabuka mwana muwala namyalo obalaba chairman takyawera vere banange ekoti yange nyirese mundako enjikime sigenda kudda mu ofiisi tugikukimire n'ebyange byonna chairman yabuukayo nansawo mwemuli ebibye bamutwalaganya ofiisi teyagisigala mubakooyo okubeera nga bafuna abagwagwanga bano mu ghetto lwaki ghetto zibonaabona olwo bakulembeze baazo okubeera nga bamulugube kyekizizza oba ekyongedde okuzza ghetto zino emabega downtown okubeera nga tezivaayo era baasalawo oyo muzira ate abageto nga bakuzizze newoobagulirira newookola ki baba bakuzize baba bakutegedde baba bakubuuse era chairman bamujja mu ntebe nga baagala nkulaakulana bweti bwegenze natera nga bulijjo Silver nzabadde akwereza bije Silver tatane kolongera bulijjo nagamba ku Moon TV nga woli wetuli tubaagala nje musinzira yonna yonna kubeera nga mulaba mwebale kulaba kyemujjanga okwo ate natera mweraba ebadde emputumbi oyinza okola emputumbi ntu byokola naye ate emputu eyinza okumaliriza nga ekufuukidde ekirala